Omusana omungi mu kibuga Kampala kwe kusalawo mpiteko wano ku passport emakindi wa Misa Kisemakula mbere nga ate nywayo olwendo lwa kasoda. Omwami Misa Kisemakula yakola akafo ka mulembe nnyo pa passport wane emakindi engadda erukuli oba okusobola okubanga okatukako olunnyo wetusinzidde olunaku olwaleero. Nga bumanyi nti ennaku ezisinga ntera okubanga tuflevalinga ekintu kino ku celebrity track nabagamba naye wadde erinnya nze kojja wabakadaama mujja ne munyumiza ku nsonga zammwe ez'enjawulo ne tunyumyamuko abamu mbebaza mujja mu inbox yange eno ku WhatsApp ne muŋŋamba ku bizibu byammwe abamu ne muŋŋamba Alan Cruz tobyatula tobiteeka mu bantu nze njagala just tupe magezi kiba kyamaanyi nnyo mbeeyanza nnyo abaana abali mu nsi nga Qatar, Oman, Dubai, Abu Dhabi, nsi ekindala Halima, Jordan, Kuwait bangi nnyo. Otherwise olunaku olwaleero tulina mwana muwala bamuyita Halima agenda tubulira nsi ki gye yali ki ekyamugya Uganda ndi ki ekyamutwala wetugenda okuba nga tutandika. Otherwise for now abamumanyi nammwe musobola okugenda mu maaso n'okuba nga ate mu commenting wansi awo nga mugamba Halima talimba oba atulimba. Anyway tutandise. Halima mbuuza kuba tulaba olunaku olwaleero. Mbadde mzee waeka wae ba subject track amanya gange nze Halima nga mbadde nkola mu Jordan nga housemaid naye nga nasookera Oman ebitagenda bulungi nnyo ne mala emyezi 3 ogenda tunyumiza yangenda obanyumiza n'ebye Jordan ebitonotono. Ye Halima emboozi bwete bwegenda okutandika nga egwa makerenda. Halima erinnya lyo okubirwa kuyitani? Amutya Namayanja. Namayanja ayiddira ki? Mamba. Bakuzaalawo? Banzaala Bombo. Mama ojja ni tata ojja ali? Bombi gye bali. Embeera ewaka eri etya? Simbi nnyo alhamdulillah nungi. Wasomako? Nasomako. N'okoma mu class ki? Nakoma mu senior 6. Ne nali ngende Makerere omwaka ogwasooka 2016 naye waliwo strikes bamanyi ogwo omwaka ne tusomayo semester yasooka hajati nga asasudde ssente naye ne ntuuka nga ndaba akaka embeera ng'embeera si nnungi nnyo baganda bange abato balina okusoma ne ŋŋamba kampange kuba ekintu ekyo nakipanga ekyokugenda. Ye maamawo? Ye maama. Ne mpanga ekintu ekyokugenda nga takimanyi ne nkipanga kuba nali navaako ewaka nga nina okubeera okumpi n'essomero ensobola okuva nga napangisa ewaka ngendayo weekend kati ne ŋŋamba kampanga ekintu ky'okugenda wa ebweru ne nkipanga nakimugamba abula ennaku 2 ngende. Olwo ssente ozijjawa? Sade nayinanga kuba yampanga upkeep wange naye nga siziri ate ne mu vac nakola nko mu spare awo ku Gagawala shauri yako mu GNL ne nkolawo nga nsaving omuntu yenna nze eyo guni nagiina kuva mbuto nga nsaving akasente kange nembeera nga nsaving kati yambuuza naye sente wazijjeewa zonna ezikozi bino passport biki ne mugamba badde nina sente zange nezobadde ngompa yanaŋŋamba naye olulala obanga obikola okola kyo ŋŋambangako ne mugamba kale maama kati mu kugenda lwali olwo ne baŋŋamba togenze nti because embeera mbi ewaka togenze because nga simbi naye nga ndaba tewakyaliwo option kubanga ku mulimu eri navaayo nga mbagambe ngenda kusoma tosobola kuddayo bagamba nti ate munaye biki ne ŋŋamba kati wabaawo omukwano we nampa ddiiri y'okukola ki y'okugenda Oman ne ŋŋenda ne batwayita Kenya abayite Kenya bakimanyi abakukusa omusajja yanvuga ku boda Alan empewo okufuwa mu matu n'ekufuwa mu nnyindo Alan bakuvuga ng'embidde omanyi embidde kuba bakukusa okuyisa ku boda omusajja tebatwala Oman wano tebatwala tebakyakkiriza tebakkirizawo nababonaabonayo nnyo Alan omusajja yanvuga netuuka Busia boda ojulinnya kuva Kampala paka nedda wano okuva e Kampala nagenda mu park nengenda mpaka Toro waliwo olusozi lw'Etoro awo kati waliwo already nga bamaze contactinga omusajja alina okumpikingawo nansindikira owa boda nankima naŋŋamba mpa bag kuba nalina laptop bag then naka close bag kange nemuwa laptop bag yange nagiteeka mu maaso naŋŋamba tuula weenyweze yaŋŋamba tuula weenyweze neneekwata naye nga buli gwe tuyitako Alan tutunulira bwati mu kkubo nagamba naye omwana abalaga bannaye omusajja yanvuga ne tutuuka ne tuva ku kkubo ne tudda munda ne tuyita miwogo kasodo olina okutamamu bwoti mu piki ng'ekutwala naye ng'olina okutamamu emiti giteme kukusala ne tuuka ku booda awo Busia olina okubeera ng'oli sharp nnyo
ne bagenda ne bakuba mu stamp biki ne ngenda ne ninnya emmotoka yalina okuntuusa like Nairobi. Waliwo wetutuukira ne tusula. Kati nze kirungi nti saalwawo waliwo abaana nga Nairobi ogiyingirira ku boda. ya bobi nnyo wali Nairobi bosi yanajingirira ku boda. Then waliwo taxi ziriwo ezitwala mpaka Nairobi. Ya kati awo nentuuka awantu nga waliwo abaana bateekamu waliwo room naye bateekamu obutanda. Abaana we bali bangi. Natuukawo nze agent wange already yali yagamba enkeera nga tugenda nga ne ticket njirina ekiro. Kati abaana naye nga abaana awo we bali bangi bakukusanya abaana e Kenya awo. Abaana we bali bangi. Bakiyita batya ekyo? Sikimanyi kuba eri bye Kenya. Naye omwana agamba maze wano omwezi mulamba ne sente zenkozesa ziweddewo. Okitegeera nga naye baba nsi nnyingi. Bana Uganda. Ate ekisinga okwewunyisa Kenya, abana Kenya tebagenda nyomba Walabu. Tebagendayo nnyo. Bana Uganda. Abamu abaana nga bagamba twayise ku mazzi simanya ne batuweeka twasaze mazzi. Okitegeera bakukusa abaana. Ne tulinya ne tugenda. Ne tutuuka Omaani. Tutuuka Omaani banvuga nze Anya ku receivinga. Bajja omanyi bajja n'ebipapula like ebireceiving abaana kuliko amannya gammwe. Yabunga we muzze baba basindika waliwo omuntu gw'abasindikira nga Omuwarabu nga alina amannya gammwe. Kaakati nga kasita mujja n'akubuza gwe namayanja ng'ogamba ye. Kuba nawe oba omulanga akutte ekipande ekyo like erinnya lyo n'ogamba ye namayanja Halima n'omulala naga waliwo n'omulala gwe nnina pikinga naye n'amufuna ne mugenda. Kati nze twavugako ndowooza okuvanga wano ndowooza nga tetunagenda yonna baŋŋamba mukyusa amannya okufuna ag'abasiraamu abatali basiraamu. Nedda simanyi ekyo sikiinaako nnyo bwino naye nga eno walabika waliyo abakyusa naye nga kale wagenda olwedde oli musiraamu. Nze olwedde nga ndi musiraamu. Kati ntuuka waliwo erinnya Halima Omuwarabu akusomye. Namayanja Halima. Nentuuka naye ng'ensi eyo ya Omaani kamabwire abaana bagenda Omaani bakimanyi bw'otuuka bw'oti okufuluma airport bannange wookya Omaani eyo kya Owulira ng'ebbugumu likutomera. Ebbugumu likutomera. Omanyi ng'omuliro nti bakukumiddewo naye ng'ebbugumu likutomera liti ne ngamba banne balina tuzzeewa tolabayo yadde ka green olaba kyererezi kyokka. Nentuuka ne ngamba bannange neno nzizeewa. In fact nakaabirawo ne ngamba bannange oba lwaki nazze. Kati awo ne bantwala twavugako ndoza kilomita emu okuva ng'ano mpaka wali ne bampa omusajja oyo nga ye bosi wange ne bamuwa passport yange byonna ne banvuga. Gwe babikwasa sigwe wabimweweera. Nga babikuwa batya Alan gwe babikwasa byonna ebipapula ebikwogerako gwe babikwasa ne banvuga mpaka waka. Ntuuke waka family gye natuuke gye nali nkolamu Omaani tebaali bagagga nga baavu naye nga baagala omukozi. Okitegeera tebaagala kusasula Alan. Nga baavu ng'obalabye ddala baavu balima entende naye ng'olabye ddala ewaka sente tewali ng'okirabirawo. Kati ne ngamba kankole nyentuuka mukazi oyo naye omukazi yandagirawo embeera we nakolera yandagirawo embeera nga nakatuuka bawalabe kuba muwala we yali azze. Yalina abaana bameka? Yalina abaana bangi. Yalina abaana bangi kuba wakati waliwo abantu 17. 17 naye nga bonna 17 muli waka mwenna. Fenna naye nga bonna bakolera kuliko obuto kuliko abawasiza ewaka abawalabu abawasiza nnyo ewaka. Kati awo nentandika okukola kugase n'obwavu. Okitegeera emmere ne baleetanga emmere naye nga era nga emmere nga omanyi abantu bangi olusi temaze. Kale Omaani tebyali birungi nnyo kyekituufu. Emmere yali temalanga. Emmere nga mulyako ekitono. Okitegeera mulyako ekitono si kulya kukkuta kwa muli bangi. Okitegeera muli bangi. Omusajja yali akola mulimu ki? Omusajja yali ng'asiba nga mukadde. Baba yali mukadde akakazi nawo nga kali awo si kakulu nnyo naye nga saizi era muntu omukulu omugereza ku muntu mukulu. Olwo bakujja wano bagambye bagenda kukuwa sente mmeka? Era bagambirawo 70 riyals 7 gye mitwalo nga 64 wano e Uganda. Okitegeera Halima muli eri ng'ogamba emitwalo nga 60 e Uganda tosobola kufunayo mulimu gwa mitwalo nga 4. Kati Alan nze we nali mu Spain nali nfuna emitwalo 4. Okitegeera
ng'ate bakuwa ne zino nti transport kuba abantu ba spare bawa ssente muleme kukemebwa kubba spare waabwe bagaba ssente naye nali sikyalina option eddayo eri kubanga nali already maze basibula already nga bamala okureplacingawo omuntu kati ne ŋŋamba tewali option ndala okusinga okutuula wano kankole ki ddiiro eyo gye bampadde kange nengikozese omanyi ebintu by'okgenda ebweru eyo alani byamukisa okitegeera kubanga oyinza ova wano eno ng'omanyi ŋŋenda kgenda oba mboneebone ate n'ofuna omukisa n'okola ki n'obeera bulungi so togenda nga weesugudde nti ŋŋenda kubeera bulungi nedda ate togendera ku kinundi ŋŋenda kubeera bubi kubanga ekintu ky'olowooza mu mutima ebiseera ebisinga kituukirira olina okugenda nga omanyi nti Allah agenda kunsasira agenda funa ewalungi n'oba nga si walungi nnyo naye nga tebakuyisa bubi kukuba kukola ki kumma mmere ogumaagumako n'okola kuba nagumiikiriza omaani emyezi 3 nga tebakusasula nga tebansasula when nasaba sala yadde n'ekikumi oba nga bakuwaako haafu yadde n'ekikumi nga takimpa naye nga baagala okole okitegeera okeera kati ennyumba yali nnene yali 2 floors like wansi ne waggulu naye ng'okola alani ng'okola naye nga salary tebamulowooza nako kati lumu ne mbagambako njagala ku ssente zange njagala sindikako wakaaki ssente omwana omuwala n'agenda like olwo lujja nayolawo ebwo obuyinja bwe nkugambye najja n'abunjira bw'ati mu maaso n'aŋŋamba yeyo salary wo bw'ati we yangamba yeyo salary wo n'ensirika n'eŋŋamba Alan Halima kanzikakkana omanyize ebiseera ebisinga nsooka nenzikakkana ekintu nendaba nga kinsusseeko omukazi amanyiira abaana bawala bamanyiira kati olwo yantuma amazzi n'antuma amazzi lindako nga tetunnatuuka ku mazzi so omulabi atulaba subscribinga kwata kapeesa awo abalala nkyaleeta bangi nnyo emboozi nyingi nnyo zituwa ekyokuyiga kinene nnyo divoce ku kamera kwali bulungi nnyo netatemya ye muwarabu ali saidi eri annange abaana bamabrighton nze mujja kunzita lumu anyway kati sooka otubulire nga tunatuka kutuma mazzi sooka otubulire schedule y'okumakya eyo muzuukuka kikyokola mirimu ki gyewalimenti okukola era olunaku luggwako lutya then tutuuke kati Alan kumakya ozuukuka kati nzeeyo omaani nalinga nzuukuka sawa 11 n'ozuukuka n'ogamba nti kansookera oba ku bintu okwoza ebintu oluusi n'osooka osaala kuba nze ndi musiraamu n'osooka osaala n'ogamba kati kansookere ku bintu kuba ebintu biba bingi Alan basuula balya tebeebaka banaye omuwarabu alya buno buggawa simanya ggawa n'osooka n'oyoza ebintu ng'ebintu bijjudde abaavu abo nga ki ekibaliisa ennyo batyo gambe baagala okulya bakolaakola obwokulya balina obwokulya bye bakola eŋŋano teggwawo bakolaakola obwokulya ekirungi nti nali sifumba kati ng'okeera ku makya n'olongoosa ebintu kuba obeera nga ataakoze nakiro kitegeera nga yasuze tayozezza bintu n'oyoza ebintu ebyo n'obimala naye obimala ng'era bamaze okuteekawo ebirala olina okusiimula ennyumba waggulu ne wansi okitegeera iye waggulu ne wansi omale ogenda oyoze kumpi buli naku olina okwoza kuba engoye ziba ziddugadde bw'ozitereka enkya Alan ogwamenyeka okitegeera engoye nnene nga nnene enzeru zokka tukozesa mashini okwoza tukozesa mashini naye nga waliwo eza automatic n'ezitali kati nzeyo omani nalina nga si ya automatic ng'olina okuteeka wano neyoza then nojjamu ne-spinninga naye ng'ayagala ezimu osooka ozoozeeko naki n'engalo olyoka oziteekemu ate mashini naye ezooze then omale okole ki oziteekemu ozispinning oyanike kati bwe malaawo nga mpumulamuko katini nga nywako obawo ekyokulya kwasikeera kulya n'osooka olyakawo ekyokulya bw'obanga nakyo kifunye baba tebabimazeewo kuba bo ebazuukukira kulya tebalina kirala kye balowooza kulya simu gwe mulimu gwabwe omukulu kulya na simu kati awo n'omala ogenda omaliriza nga olina okuddamu okwoza ebintu kuba biba bingi okitegeera n'oyoza ebintu bw'obimala olwo mmere bamaze okufumba mulidde n'omala ate n'oyoza ebyemmere okitegeera kati awo we nali balina embuzi nga nalinga nzitya nga bampa akaana wakalenzi kaali kakulumu nga ngenda nako kati nga tusitula omuceere
nga zirya muceere netusiba omuceere olusi embuzi nga zirya muceere nga mulina zifumbira omuceere kugayega bazifumbira gwe nyumiza embuzi obubuzi bagifumbira muceere nga bagifumbira omuceere ne guwola wali iraawo mu boyiro gwa mu box bagufumbira gwa mu box sepiti namba nga nnene bweti alaninga sepiti nnene embuzi ne baguteekawo ne guwola kati ne muguma ne gumugujjawo we bagutadde ne muteekako entende ne mutwalira embuzi ekitegeera ne zirya kuba zaalizo zirina ekikomera kyazo ebweru w'ekikomera nga zirya nyamala nebulaggulo bati ne mutwalayo amazzi nolego ne mugifumbira omuceere omulala ije ng'olwani afumba madamu yafumba omuceere gw'embuzi ze ojasi gutokosaaka butokosa n'azitwalira ne zirya genda mu maaso kati awo olweggulo emirimu towummula nnyo kiri awo alani towummula kuba obeera olikukola okitegeera oba wakatuula Halima taata buli omu akuyita okitegeera ate bawoggana alani omuwarabu aleekaana oyinza okutuula n'akuyita oluusi neweebuzabuza nogaa sijja genda naye n'akuyita mugana wange n'oyimuka n'ogamba sina yakola kangende n'ogenda bwe bityo. Tuli ku story ya Halima gye tuliko agwanyumirwa tegeeza munno nti Alan Cruz yatuuse dda okubanga buli kimu akikusoosootoolera bulungi nnyo. Halima atunyumiza embeera eri mu Bawarabu ye yatuukira mu famire enjavu gwayinza okuba kati gy'oli oyinza okuba ogamba obanze kalekaleko kuba ye Halima annaye embuzi ziri omuceere oba bazifumbira nga biriyani oba bazifumbira Halima waje so olweggulo bwe luziba budde ki bw'ofuna okubeera ku simu n'okunyumyako n'abantu b'ewaka kaakati nekyewuunyisa omwana eyo saalina ssimu kati ndooza gye kintu ekyasinganga n'okunyiga okitegeera nga sirina ssimu nga nyina balina okumpa ssente salary then nengenda nengula essimu kuba nali ngambye nti wenaagira essimu nja kukola ki nja kugula essimu wenaafuna ssente naye nga bo ssente bazisasula ssente tebansasula kati lumu nentabukamu awo nembaga mpe ssente awo wenkunyumiriza ne bangira neneekyanga nensooka ntolokako mu nnyumba nabuuka kikomera alani nabuuka ekikomera nze nenziruka ne banoonya naye nadduuka wa mukwano gwabwe like bakutumaatumayo emirimu genda yesimayo kime kino biki kati nga mmanyiyo nembagamba temubagamba nti ndiyo ne banoonya ne bandaba ssaawa 2 ez'ekiro ne bankomyawo ani yabagamba nti oli eyo be babagamba abo abawala balina olugambo Omuwarabu alina olugambo kati ne bajja ne bankima nenkomawo ne bagamba lwaki wabadde otoloka biki ne mbagamba mumpe ssente zange kuba kati nze nkolera bwereere oyogera mu lulimi ki mu luzungu ate ng'olugattiriza balumanyi tebamanyi luzungu ate banaye Omaani bafu nnyo wasanga tebamanyi luzungu yadde bye bagamba mu luzungu babitegeera batya gambye ogattiriza noyogeramu oluwarabu olutidi ate ng'era olina n'okolerako ba ne sayini kati ng'oba omugamba nti kati please money salary ng'omugamba otya nga mugamba I want my salary and abiddi masadi kati olwo luba luwarabu ng'omugamba njagala ssente zange ng'oli mukambwe ng'onyiize ne bakukakkanyamu awo ne bagamba Halima tugenda kuwa biki Omuwarabu oba mubanja yeegonza okitegeera Omuwarabu simanyi lwaki ssente okusasula zimuluma nnyo obanga atazikoleredde otuuka okukusasula omwezi nga guggwako abaana bakimanyi alani Omuwarabu akambuwala ng'omwezi guggwako maama oyinza okukola bayinza n'okuwalampya ebisenge obisiimuule gy'osiimuula gy'omaze osiimuula nagamba ddayo najja n'akwata nawo bw'ati alaba oba watukudde lwakuba nti ssente okitegeera salari waaba abaluma ate ng'omukoleredde emirimu gyokka gy'oba okoze tezijja na musalari oyo aba mutono naye oba tolina kyakukola nti ewaka teri mulamwa kikankole ate bwe bazikumma n'owulira bubi kati nzayo kyekyandeetera like nali natereka obusungu obwo kati ate omukazi najja ate n'amaana mmanyiira okitegeera neŋŋamba kati ono kammale omumukkubira ntegeera kati sooka otunyumize omukazi akumanyiira atya lutya lutandika lutya kati alani nga lukya lumu nkeera nga bulijjo era nkola bikimaliriza mpumuddemu awo sanga 6 kuba nali kwolwo neewunzikamu bali bonna tebaliiwo nga tuliwonze n'oyo omukyala n'obwana 2 obuto
Kaakati nga ngamba kanebakemu wano eno baba baali bamututte mu ddwaliro abaana nga kanewunzikemu wano ng'ajja nga ngamba Halima genda oyite amazzi waliwo butaapu bwa public mu Oman like ogenda n'osenako amazzi n'oleeta nengamba genda oyite amazzi nentwala ebicupa 2 nendeeta amazzi nengateeka mu ffumbiro kati effumbiro saadireka nga ligula epusi ziyingira nendiggala kati nenzirawo nenkola ki nenewunzikamu yajja na muggo nengamba aleese omuggo agenda kunkuba Omuwarabu nenyimuka nengamba nakutumya amazzi togalese nemugamba naleese amazzi era gali mu ffumbiro tewaleese mazzi biki naleeta omuggo agugalula nkube nengubaka netulwana nagwo ala nitwalwana n'omuggo nenkwata Omuwarabu kati mumukwata nemukwata obukaaya nemuwujja Empi bane Nakuba Omuwarabu ala ninakuba Omuwarabu Empi netufuluma olwo twekulula olwo ziri mu mpi nga mmeka awo bwoba obazeebazeemu awo Empi Empi ez'okumukumweza nga si nkyengiseeyo ba mu dola ba mu pawundi wazimuwera mu shillings wali onna eza Uganda nga ndi mutini bwenti naye nga baba namukuba Empi nempulira nga n'omukono gunnuma amazima nanyiiga kubanga tosobola kujja non-disrespectinga sikudisrespectinze ndeesa amazzi goŋŋambye ate oyagadde okunkuba okitegeera nze namugamba togenda kunkuba netwesika netufuluma ebweru kati ez'essatu nazimukubira mu nju osooka n'omuwako 3 express awo kagwirawo nkuwera kaakati awo netwesika obukaaya netufuluma ebweru nemuwongera empyezi 2 ezo 5 kati nga wankutte muno obulago kati mumukumu ejjako nankwagula enjala bakuzanyo zino enjala nankwagula enjala kati weyadde abaana be badda n'abagamba awo mukuludde olwo ng'ali mu bishali yabye mukuludde obukayambujjeeko enviri ziri bweru tulwanye twekuba kati tewakirinnyalinnyamu awo saamusamba namukuba Mpi nemusikaawo ku buyinja yakaaba teyakaaba yakaaba kubanga agaddala baneiba ne bajja ate kati nga nange nkaaba nga nina okwekaza nga nina okwekaza nti yankubye era ne bamunenya nnyo baneiba awo kizibu nnyo baneiba okujja naye like baali berinako omukwano yaleekaananga nabajja kati ne bagamba lwaki bamuyitanga mamaani erinnya lya muwala we namugamba lwaki okuba omwana biki n'agamba yankubye ebiki ne mubagamba yankubye nga nkaaba alani nze amaziga sigeewola nakaaba ngoyinza okugamba yankubye bannange nakaaba batabani be badda kati nga already nina ne evidence muno njala zinkwagudde ate nga gwe Empi z'omuwadde just olina receipt kaakati awo ne badda ne bansanga ntudde emmanju w'ennyumba ne bangamba Halima kiki ng'otudde n'omusana ne mbagamba oyo madamu ankubye ekitegeera nga ate ye yamaze dde bagamba erimbo Halima ankubye biki eky'omwana baddwa ne tulwana we bajja bansanga nkaaba nze nagamba siga nsirika mpaka we badda kubanga we nsirika sijja kulira amaziga simangu kusondaawo kaakati nengakankaaba mpaka we badda nenkaaba ne badda ne mbagamba nkubye laba yankwagudde abadde antuga nembagamba abadde antuga nga abadde agenda kunzita ansibidde mu kisenge netubeeramu 2 nantuga kati awo ne bagenda ne bamutabukira omukazi awo bawala be ne bamutabukira omwana akola biki lwaki okuba omwana biki n'abagamba tagenda kubeerawo wano tagenda kubeera wano ngenda musala kitegeera like mbagenda mufumita akambe ne bamugamba mufumite kati awo nagenda nga kakanampola awo nembagamba muntwale ku office kyenabaddako banga nembagamba mutwale ku office kuba nali mmanja nga tebansasula bwe nkuba ku office nga kakazi ku office kagamba abakazi abali ku office bannange n'abana Uganda mulimu waliwo omukyala bamuyita Aisha oba yoyo sima Aisha biki Bahati oba Aisha Bahati na Uganda yalinga nnyo Omani nga office yaffe yagiriko yaŋŋamba todda waneeno ngenda kukuba Empi ngenda kukubira waneeno nawe ojja ku office era yo bakuba bakuba guma okole wajja kukola ki okitegeera naye nga muna Uganda muno Alan neŋŋamba namugamba wenaddamu okuba essimu eyokubiri nemugamba kanzijewo nkube kuba olwo nali nyina okugenda nga nkyalina evidence nti mbadde mpisiba bubi ng'omukazi oyo asoosa nkwagudde awe twalwanira nenkaaba kati awe ne bagaana okuntwala kuba aba office bamugamba temuleeta kye nakola nga nziramu ntoloka
kati mulimu abataxi abatambula bavuga taxi namugamba nsaba kuntwalako ku poliisi ey'okumpi wano nga ntwala ku poliisi like teyali na wala nnyo in fact teyali na wala nnyo. Oyina ssente? Sirina ssente saamuwa nanvuga nantwala ku poliisi nentuukawo nembagamba ne bambuza oyagala ki ne bannyonnyola mu luzungu nga mulimu abalumanyimu olutonotono era ng'ogattiriza ne mbannyonnyola biki ne baŋŋamba ewammwe wa ne mbagamba ewaffe eri nga nno amakubo najjanga kwata alani najjanga kwata amakubo ne mbagamba nsobola okubatwala naye siyinza gamba nti weewano ekitegeera kuba tewaali wala nnyo ne banteeka mu kamotoka ka poliisi ne tujja n'abapoliisi baali basatu ne babagamba kuba bayingira buyingizi geeti yali nzigule tuyingira buyingizi kati baali batuddawo mu ddiro lya wansi like libali bangirizibwa ekitye nga kinene nga batuddawo bonna ndowooza basobeddwa oba Halima alazeewa kati awo nga abapoliisi batuwa bagamba mukwate omwana mumutwale ku ofiisi kitegeera kwanze natuuka ku poliisi ne bagamba njagala kuntwala kunzizaayo ku ofiisi tebansasula omukazi ankuba nga nina evidence eyo ne babagamba mutwale omwana ku poliisi bwaddamu n'adoloka n'ajja tugenda basiba kitegeera kaakati awo ne bapanga ne wayitawo wiiki emu ne bagamba kusaana ne tujja kutwala ku ofiisi ne tugenda olwo nga tebannaba nakunkola medical sina na kadi enzikiriza kunkola ki kubeera mu Oman olwo ne tugenda ne nkola kadi ne nkola bye medical biki ne tugenda tebannazimpa obanja emyezi emeka 3 kaakati awo nengira ne tugenda ku poliisi olwo nnaku lwennyini in fact bebambuga kuba twakeera ku makya ne bampa driver like cousin waabwe ye yanvuga baabe waka tebantwala ne banvuga mpaka kuba twava awe twali tubeera mu Sohal ne tutuuka ku ofiisi mu Brahimi ssaawa 12 ez'ekiro ne ntuuka n'ebintu byange biki baali tebaagala kunsasula era ne ku ofiisi baali tebaagala baba kati nze we natuuka ku ofiisi ayo omuwala omunauganda saamusangawo Aisha kuba nali neetegese bulungi Aisha oyo kuba baana bangi baali bamukaaba nga neetegese bulungi nsangawo Aisha twali tugenda kwetwala kubanga twetwala mu lulimi lwetutegeera ne ŋŋamba omanyi kati we twatuuka ku ofiisi nasangawo mu Indonesia madamu yali mu Indonesia madamu Hana naŋŋamba yakwata like spray no air freshener ayagala ginkuba ne mugamba tonkuba tonkuba kuba tomanyi bwe mbadde ne mulaga ng'olwo ntandise n'okukaaba oyo yali mu Indonesia omukazi akola ku office like receptionist ne mugamba tomanyi bwe mbadde yekola ki olwo abaana bwe batuukira obanga tebakutwaliddeewo kati eringa ofiisi yaffe oba oyagala kyusa kiyumba wojja ne mutuulawo omanye balenganga ennyaanya alani oli najja nayeeroboza n'atunamukko bw'ati ne bagamba yimuka sekamu olina okusimayiringa kyuka nobanga akyusa ennaanansi ssebo alani osigeza wanenenenemu alani wanene like office zibaneneko mulinga mbuzi nga balonda mbulunzi nkugambye egundi endabirwamu enzigi ziba za mirror oli aveeri ng'olwedde ekiwandiikako nti wano bashagala like babayita bakadama sikyagala kati shagala bwakadama bebembe ebigambo byebikola nga balaga nti wano yewe bali office nga nyingi babalabira munabiramu n'asonga mwoli nti oli nedda ajja n'ayingira n'atuulako wali wabeerawo entebe zabatuulako wano nga mwe mutudde ku butebe waneeno mwe be batunda ng'ennyaanya kaakati awo n'atandika mbw'oli how old are you biki n'akubuuza ne babuuza omulala kati nganze we bantuusa ku ofiisi nga nkaabye biki tebankuba ku ofiisi ne mulaga mbwe enkovu biki abadde antuga badde bagala kunzita ng'oli yabagambye edda mu Luwarabu jjukira oba tolumanyi bulungi mbwe oyo omwana yakuba maama waffe biki ali maama ali mu ddwaliro kati madamu Hana n'aŋŋamba mbwe era wakuba maama oyo omukyala w'oku ofiisi nangamba wakuba maama wakuba omukazi omukulu alina mu ddwaliro biki ne mugamba abalimba ye yantugalabayo kati mu kumulaga bannange yatabuka n'amugambirawo genda oyite sente z'omwana emyezi egi 3 ozisasule mbwe abadde tafumba era tugenda zimuwa zonna n'amugamba zonna tuzaagala ne bamulesa awo ebimu ku biwandiiko bye kubimwogerako namugamba agenda wali eri ku ATM card gyeyo ssente n'agenda n'aleeta sente zange emyezi egi
esatu zali meka like nsanvu dina real nsanvu ya kakati awo nazirekawo awo nozifuna bakugamba nti zino sente zo tuzitadde mu bbaasa tuzitadde mu fayiri yo obeera ne fayiri ne baziteeka mu fayiri yo oba oyagala gulako ekintu kyonna kyonna osobola omugamba madamu njagala gulayo kino n'akuwa n'ogenda n'ogulako tebazikuwa zonna kaakati nga tubeerawo awo n'abaana be nasangawo naye nze nali ndayidde nga ngambye sidda mu kiyumba alani nagamba nze kenvu nabagamba njagala kudda waka nga nkooye alani oyina embeera gy'otuukako ng'oli eyo n'owulira nga buli kimu kikutamye okitegeera ng'ogamba oba kufa kanfe okitegeera kati nze ye point gye nali ntuuseeko ne ŋŋamba oba ngenda kufa kanfe kubanga twasalanga oluguudo we twasulanga ku office ng'eri sayidi eri ng'eno accommodation kuliko kalina we tusula ne ŋŋamba oba lumu ekirowoozo kyanzira mutwe ne ŋŋamba oba nninde emmotoka ejje nkube nfe nga mpulira mbikooyi eri ensi eyokya eri ensi kwegamba obeera owulira nga era abaana abasinga abeekanyuga ku bizimbe temubanenya wali abaana banayuganda beekasuka ku bizimbe abaana beekasuka nawulira nga takyalina option ng'okubonaabona kususse waliwo abaana bebabonyabonya okusinga like abalala n'agamba kati option esigadde kanneesuula enfe kati abaana abafiirayo nga te bantu babe bamanyi abaana nno bangi alani bafiira eyo ne babula abaana babula ne bafa ne babula nga ne famire ye bagenda okutandika okubuuza banaye omwana nga tukyamuwuliza abamu baba tebalina masimu ate kambuulireko abantu abamu olaba ba agenti abatwala abaana singa bamanyi singa abaana abo babagambirawo bagamba abantu ofiisi eziri eri kuba mwe mulina okuwa order ne mubagamba omwana alina okuba n'essimu eyo emalako stress kubanga eyo yeba famire yo omuwala bw'abeera ku ssimu okuva ku makya mpaka kiro nga talina kyakoze naye gwe lwofunye katime nogaa kankwate ku ssimu kugenda ku Facebook osekemu okitegeera olabe ku munna akaaba okusinga ggwe ogume ekyo kikugumya naye abo tebatamanyi bagamba wadde wali abaana kale olumu waliwo n'abaana abamu bakadaama sijja bawoleza abakozesa obubi amasimu n'abeera nga yerabira ekyamutwala n'abeera ennyo ku ssimu ekyo bakyuseemu kyeyensonga lwaki abalabu bagamba tebaagala ki masimu naye bw'oba manyi nti nno bwe nkeera n'enkola emirimu gyange n'empumulamu awo ssaawa 8 n'enkwataho ku ssimu katini n'enkyatingamuko nenga kati awo olweggulo mba ninawo emirimu abamu olina bateekera kaawa kyayiwa olweggulo n'ogamba oluusi ennyumba eddugadde olina ginongoosaako olweggulo n'ogenda n'okola kati ate awo n'ogiddako keki ekiro bwe batyo naye ng'essimu abaana babakize babeerengako n'amasimu ku celebrity track gwe mukutu kwoli agenda maaso n'okubeera ng'osubscribinga twagamba nti emboozi nga zino ffe tuba nazo and nyongera okutegeeza abaana mwenna abali e Oman ng'onaatera okukoma oba okomawo gwakusatu gwakuna mukimanyi Alan Cruz yowammwe gwe mulina okwesiga mujja genda mbalala naye ng'ate ffe eno tuba mu famire okitegeera tuba tunyumirwa n'okuba ng'ate emboozi twongera okuba nga ate tuzinyonnyoka bulungi nnyo okay so ova mu office odda waka office natuuka nembawa ne baŋŋamba olina okuleeta ssente zigenda okubukingira ticket kati nenkwata ku ezo salary wange oyo gwe bampa nembawa $1,40,000 emyezi egi 2 nenjibawa ne bagamba tugenda kubukingira ne wayitawo ennaku 2 n'agaana baba okumbukingira ticket nenfukamira wansi nemugamba baba nsaba kungulira tiketi biki nzire ewaka n'agaana kati nenzuka like olunaku ne luziba nengene tugenda ku accommodation netwebaka naye nenzuka ekiro ssaawa 9 neŋŋamba ngenda kusaala laakezi ya Allah nsaba onsaasire naye nasaba ebintu bino nenga Allah leero oba mu bubi oba mu bulungi nina okuddawa ewaka tutuuka ku makya negayirira baba kuba lwali nali mwadde sente zange kyokka azikutte aŋŋamba mbu era olina okugenda okukola n'osasula obukadde 600 Uganda like $6 yaŋŋamba $600 mbu oza bosi woze yakugula neŋŋamba bannaye nze kati Halima nze ngenda zijjawa nenkaaba nenegayira omusajja nenga oba nakwatibwa ekisa maama yandaga nti afuluma n'afuluma ofiisi ye n'obusungu obungi ennyo n'akwata Tundra yali avuga emmotoka ye Tundra n'agenda kyenakola yali anywa sigala nenkwata layita
nenkwata ekisumuluzo waliwo omwana like nga yatukulira gwe tusula naye eyoguni nenkwata ekisumuluzo bonna nga tamanyi gye naze nengenda nensala oluguudo nga bana mbalesewawo batudde abamu nengenda nenkwata light eyo nagikoleza ku kateni nali nkooye ogikoleza ku ki ku kateni like twalina kateni mu room zaffe nenkoleza kateni neyaka esinjijjeeko nzigudde dinisa eri kyokka ate mu Brahim awo ku office tetwali wala nnyo na poliisi neŋŋamba oba bansiba kabansiba emyaka 2 at least naye nga sizze mu kiyumba ky'Omuwarabu nali nkooye kati nenkwata layita nenkoleza kateni olwakwata nenkwata omufaliso ogumu nenguteekako negujja gwonna bannange Alani omanye ennyumba okubeera nga ebumbujja black omukko gwo guyidde black ne badduka ne bajja ani ali eno mulimu omwana ayokya ebintu oba waliwo ekijja biki ng'oluggi nduggadde naye nga siruggadde na kisumuluzo nduzizzawo naye nga lumanyi okwekwata nengenda mu ffumbiro nentuula wansi mu ffumbiro awo twalinanga effumbiro etufumbira nga tuzzeeyo ku accommodation nkaaba Alani nakaaba kati awo ngolokaaba amaziga gokaabambu bali ngenda kujjira muno nedda bambukingire nkooye nzireyo ewaffe kati awo baba najja ne bamukubira essimu nagamba omwana ali eno simanya bikyayokyeza ebintu najja nasamba oluggi najja nangamba Halima jangu kati nakakana naate nakakana nangamba Halima tofaayo ogenda ewaka ngenda kubuukingira kati tiketi awo nenga mukama azzeemu essaala yange nazuukusa ekiro nensaba mukama azzeemu essaala yange Alani nankwata ku mukono nanfulumya ne tugenda netuddeyo ku office ne bajjayo fayiri yange ne bajja passport yange buli kimu nagendeyo nabuukinga tiketi zaali saa 8 ez'emisana nabuukinga tiketi ne bantwala awo ne baŋŋamba longoosawo byoyokyeza tobireka awo nenongoosawo bulungi saatukuza nawo nempakinga ebintu byange saa 10 kati nga Omaani we mugenda ku office mugenda saa 7 ne muvaayo ne mugenda mu accommodation ne mudda 11 awo ng'omusana gukakkanye nengenda nentegeka ebintu byange buli ne banga 11 jangu n'ebintu byonna ogenda nengenda nendeeta ebintu byange 11 ne bambuga mpaka ku kisaawe twatuuka saa 7 za kiro awo bwe nti we nava Omaani nga nzizizaayo emisango gyange gyokyeza ebintu by'Abawarabu saa 7 gwa kiro ku kisaawe wali wala kuva we twali mpaka ku airport twasimbula saa 12 ez'olweggulo twatuuka 7 za kiro ate nga nina okulinnya saawa 10 okitegeera mpaka Ethiopia bwe nti wenava Oman kati bwe wava Ethiopia wajja straight Uganda oba era oba oyitira Kenya nayita Ntebe direct babukinga Ntebe direct oba oyingira tebakubuuza wafulumira biki tebabikubuuza wabula kasito wange okomyewo abamu maybe bababuuza naye nze tebambuuza tebambuuza wakuwona sente meka nakoma era n'obwo bwe nali nsigazzaawo kezi kamu naye ngera nako nkaliddeko kuba nali nga ngulagulayo ebintu olina okugula esabbuuni w'okunaabako olina okugula ng'oli ku accommodation tebali providing okugyako emmere omuceere ate ng'omuceere babagamba mulina okulya twali abaana nga tuli bangi naye nga bagamba babiri akakopo kamu bwe kati ak'omuceere ke mulina okufumba ne mulya okitegeera ne babawa hedes abali Omaani in fact abali Embawala bamumanyi hedes obulinga bukawo bwa yero nga bwe mufumbirako ne mulya baba lwawuliddeko ndowooza nga ekisa kimukutte n'agamba kambagulireyo koba kakoko bafumbeko naye ng'enkoko emulina ogisala obufi nga butini mufuba olaba nga mutereka mukole ki muliyeeko ate n'enkya olabagulira enkoko meka era agulayo bukoko 2 mwenna nga mulinga bameka bannange obanga 2 mu bameka ku nkoko 2 Alani nga mulina ogisala obufi ne mulaba nti mufuna ne bannammwe ne bafuna okitegeera kati awo bwe nto nenva Omaani ne ngamba alhamdulillah njayiye ekirala okitegeera todda Omaani saddayo tosobola kuddayo sisobola noonyani sisobola kati oyagala genda Dubai katawa Dubai inshallah naye kati lwakuba nti naddayo Jordan wano gye mbadde kati okudda eyo abadde si wabi twabadde wabi wabadde walungi alhamdulillah nti mbadde family badde nga bazadde tebabadde ba Jordan babadde ba Palestine ba boss bange naye nga balungi nnyo kati wava Jordan n'okomawo bwava Omaani n'okomawo so Gw'omunaana kati mu Gwokuna 2018 n'empanga ate ne ngenda Jordan
Yeah. Jordan already eno waliyo Omuwarabu. Yeah, Omuwarabu nga atuconnectinga direct. Wewe yandaba yaŋŋamba oli musanyufu olabika bulungi njagala ofune ennyumba ennungi ate ogenda gifuna in 4 days. Era bagala balaba naye mugenda funa in 4 days ennyumba n'atugamba gwe no mugenda kugenda mu nnaku 4. Nali nakabiteekayo ne bifuluma ne bidda vizange nedda kitegeera nga nina okugenda ne batuwa wiiki emu awo okwesetinga kusiba ku nviiri ne tugenda ate twayita Ntebe ku luno. Biki ebyo byamakinga ennyumba eye Jordan okuba ennungi mbeera ki gy'ofunawo yali ennungi? Ennungi like olaba Jordan babadde bakuyisa nga mwana ekisooka abaana baawo tewabadde nnyo bawala bakulu. Family bw'ofuna family embawala banaye ng'erimu abaana abakulu nga bayina empisa embi abaana abakulu babeera n'obuyisayisa abawala babeera n'obuyisayisa. Kati natuuka nno Jordan era ntuukidde ku office already client yali yannonda naye nga teyajja kumpiikinga nendilayingawo wiiki ne banfunira awo omwami eyantwala natuuka ku nnyumba Alani ne ntunuulira ennyumba bwe neŋŋamba Halima ŋŋenda kukola biki wano ennyumba nga nnene eriko olujja nasangawo Omufiripayini okolawo bw'omu nensangawo Omufiripayini kuba yali agenda in 2 weeks naŋŋamba wano tebakkiriza ssimu biki era ng'olaba alina kamapeesa akabbirira kyokka nga wifi weyina nga tebamuwa bambi naŋŋamba tebakozesa ssimu biki neŋŋamba eno ennyumba sijja gikola kisijja gisobola nenkaabirawo nenkaaba neŋŋamba oyo baba omanyi abasajja batera nnyo bba n'ekisa neŋŋamba baba sigenda kusobola kukola mu nnyumba eno nnene nnyo nemugamba bakube ku ofiisi bankime saagala kukola. Kati ne bakubira Mr. Zakaria nnyini ofiisi eyo mu Jordan bamuyita Mr. Zakaria nemugamba sigenda asobola kukola ennyumba nnene n'aseka n'agamba obadde ongamba oyagala kukola nkufunidde ennyumba ate oganye namugamba ennyumba nnene nnyo sijja kusobola nabeerawo essaawa zaalina 2 hours just nankima ekirawo ssaawa 2 n'antwala ku ofiisi nangamba kati lindako tugenda kufuna client omulala kati nali ndi awo like enkeera ne tujja ku ofiisi kati awo tata bosi wange n'akuba essimu like tata baba gye mbadde nkola n'akuba essimu nti ayagala housemaid biki ayagala mukozi ne bagamba tulinawo wane ne bamuyita Halima alina emyaka bwegiti biki ne bamuweereza buli kimu n'agamba Munnayuganda biki ne bagamba tujja mukima ku Friday kubanga ffe tubadde kumpi na airport nga wala ye capital city like mu Amani atuli kumpi kati nga tujjayo no Friday no mu Albert ewatata baba kati nga ye walina office nga balina okujja ne bankima ku Friday banonda ndowooza nga ku Monday nga balina okujja Friday nga nina okulinda ennaku ezo zonna 4 bajje bampiikinge kati ne bajja ne bampiikinga ne bantwala natunuulira boosi wange nga nkimi naye baŋŋamba ku office nangamba eno family gye nkuwadde leero nnungi balungi tusagala ongambe embunera biki wanene neŋŋamba nja kukola ne bajja ne bankima nasooka tunuulira mukazi kuba abakazi bensinga okweraliikirira eyo Abawarabu abakazi babi nnyo natunuulira madaamu bannange nga mukambwe wano ku feesi ng'olabira ddala mukambwe nagamba mpedde nga sikyalina option ekyusa kubanga nali nagamba oyo w'oku ofiisi nti no ngenda kukola nga sikyalina option neŋŋamba kaŋŋende naye munnange olaba emidabika ye wano mu maaso nga si bwali nga mukazi mulungi mukakkamu like ayina embeera like oba omuntu abaasomako Abawarabu nga baasomako baba n'embeera ya njawulo tebabanga bano abataasomako abatamanyi Luzungu nnyo nga amanyi Oluzungu baba ate ye nga alumanyi nnyo kuba yasoma pharmacist baba abadde pharmacist ne batabani be nga nabo be basoma nga bamanyi Oluzungu kati awo naye ne badde ya floor 3 ennyumba naye ng'ate mmenya kubanga njisimu ennaku 3 tebakuliiko mbusima essimu siriiko limiti abakimanyi bakimanyiza madde nga online nkola ndi online ng'ekisooka madamu wange essimu ebeera offline kimuyombya wabeera ebweru aba alina okukuba n'akubuuza Halima ki ekyetaagisa mu nnyumba buli lunaku takugaana ssimu like ali free ennyumba simu emmere bino Abawarabu bye basosola mbusimanyanga oliira eri biki nga bakuyita jangu tuliire wano era ng'oliira nabo ku ttebo kitegeera tebakwenyinyala
like nga namufunako omukwano yansiima wabula challenge gye nafunawo gye nali ngenda okufunawo ya mwana omulenzi omu kuba bali nze naliwo ng'omukulu like mutabani waabwe omukulu ali ku university alina emyaka 22 kati musingako omwaka gumu kaakati nga waliwo amuddako awo yayagala okunsumbuwamu ng'omwana Alani abaana abawala era abaana bali mu Buwarabu mwegendereza abaana balenzi yes baba balungi babeera n'ekisa like tebakuyisa bubi ng'abawala naye baba n'embeera engeri abaana abo gye babakuuma okubaziyiza naye babeera ku masimu okwo ne balaba ebintu ndowooza baba baagala bigezesa. Omwana ng'akwepikira Alani omwana nga atambula ebweru naye nga atambula oba nkyogere nti simanyi ngenda kyogera ku ebitundu byekyama ng'atambula ali bweru wati n'akutunuulira nno bwati n'enyambuka okulongoosa waggulu jjukira madamu tasiibawo nga tayambadde ng'ayambadde naye nga ajjamu bwati empale n'agissa ya kati madamu tasiibawo oyo omwana yali agenda kukola ki yali agenda kumala kusoma naye nga ali mu holiday ye kati nga buno obuto bugenda ne bukola ki ne bugenda ne busoma kati ate nga tusigala waaba oli owa university naye agenda madamu akeera agenda ku jimu na kuwuga nze nsigaddewo n'oyo omwana nina okulongoosa omwana oyo nga madamu yamanyi abaana babeerawo ne beebaka kuba beebaka mpaka ssaawa 9 eyo lweggulo ye ng'amanyi omwana amulese yeebase kumbe weafuluma ng'omwana azuuka kuba mbadde nzuuka nga 3:34 nga bwe nzuukuka n'awulira nti ogudde ruumu yo ozuukuse otandise okukola n'atandika yeetala ennyumba nnamba adde eno nadde eri waakulaba ozze wayita ye nalina nga tambula no bannange nawulira bannange Alani nagamba teyankwata wabula natuuka ne mpulira nga yakikola ogwasooka nga abaana bakyasoma kati abaana be bagenda mu holiday n'akirekeramu awo kuba babeera basiibawo kati awo bwe baddamu okusoma n'akiddamu kye nakola nali sirina evidence nenkwata essimu eno nga manyi okutuula like muddiiro bwe nti nenkwata essimu yange kati nembeera nga agiriko bwe nti kati kumbe ntaddeko ki vidiyo mukwata ka vidiyo omwana yeetala emirundi nga 10 n'egi naye nga obwerere buli bweru nga bw'ayitawo anti otudde wali eri bannange nga tali bwerere like yenna naye nga asisa empale bw'ati nga nawe oli muntu omukulu okiraba ng'ayitawo yenna bw'akutunira ali bw'ati bwe yenyeenya ne ng'aba leero nno nze nfudde omwana agenda mukwatira mu nnyumba nga bw'atambula ng'alinga yekuba kasabbuuni bw'atyo nga bw'atambula bw'ati ng'alinga yekuba kasabbuuni Alani bw'atyo nze nagamba leero banne empedde Alani nentuuka ne ŋŋamba omwana byannyumiza omwana ŋŋamba omwana w'Omuwarabu yamulaba mu nju nga yeetala bwadde eno mwana mulenzi naye mbu ng'atambula alinga yekuba kasabbuuni atere maddu bukunya ng'atambula akola bwati okay maswali bano abaana Alani kati awo ne mukwata vidiyo nga ye tamanyi ndi mukwata vidiyo kati ne butuuka ekiro madamu nga yakomyewo dda nga nina vidiyo eyo naye nga njiyamu ngamba mutandike ntya nga mpulira nnemereddwa ne ngamba bwe nsirika omwana ono ajja kikola lumu alinkwata kati okwate ka vidiyo nkwata ka vidiyo mubaza bulungi mama we nga gyali eri waggulu nga muganda we omulenzi ali mu ruumu ye ne ŋŋenda mu ruumu yaabwe oyo Muhammad ne mugamba kuba zibeera nzigule ne mugamba Muhammad olaba vidiyo eno ngenda gikwata njiwe maama wo ne ngamba no forgive me I'm not going to do it again sorry Halima ne mugamba nedda nali ŋŋambye ŋŋenda gimuwa kubanga ono omwana we sigimuwa ne mulaga nti musonyidde eno omuntu omukulu oli bw'akimanya kigenda muyisa bulana ajjagamba lwaki tewayogera akitegeera ajagamba lwaki tewayogera ne ŋŋamba omanyi kaŋŋende mugambe ne nyambuka Alani n'obusungu n'omugamba ne mugamba n'omulaga ne vidiyo ne nkwata vidiyo nesooka ne munyonya ne mugamba madamu olaba Muhammad akola bwati ne bwati nga temuliibwo n'agamba akikoledde ebbanga ki ne mugamba abaana we baali bakyasoma eri ttaamu yakikolanga naye nga sirina evidence buti nagamba lwaki tewaŋŋamba nasooka awolesebwe ne yeekambuwazaamu madamu nagamba naye nalina advantage nti madamu yali yansiima nga njagala ne mugamba nali sirina evidence nga sirina bwe nsobola kikugamba n'okitegeera okitegeera kuba ebintu ebimu mba saagala byogera bwogezi ne mugamba nali sirina evidence ngeri gye nkola ki gye nkikugamba
ne mugamba olaba vidiyo eno nagikutte nga njagala nkulage nti omwana ono biki byakola okakase ne oleme gamba nti omwana wo muwaayiriza. Banne madamu yanyiiga, omukazi yanyiiga n'agamba Halima nsaba ongambe nga buli kimu ekibeera wano ewaka yakakikola emyemeka. Nangamba yakoma kwa ekyo kyokka tewali kye yakola, ne mugamba tewali kye yankola, teyakwatako, ne mugamba teyankwatako, yakoma ku ekyo ye. Kati awo baba n'akomawo ekiro. Madamu yangamba kamforwardingire ku WhatsApp yange, nenkamusindikira ku WhatsApp ye n'akalaga baba. Ekiro bakuba omwana ebikonde like babosi bange babadde bagala abaana baabwe, naye nga omanyi tough love be Bawarabu nga ayagala omwana naye nga amulaga nti ekibi kibi, ekitegeera. Era abaana babadde n'enjawulo kale nti tebalina mpisa mbi, bino by'abaana b'Abawarabu ate babadde n'ezo mpisa. Kubanga abadde nga abalaga nti ekibi kiba kibi, yamukuba ebikonde. Nze najjukira ffe tusowansini yamuyita mu kisenge kyabwe waggulu, yamukuba n'amukuba n'amala n'amugamba kkirira n'agenda ne yeebaka. Teyakiddamu mpaka lwe navaawo wenvuddewo. Okomyewo wakamala bbanga ki ng'okomyewo? Nakomawo ku Sande. Nakomawo ku Sande nga 9th. February. Yeah, February. Obubaka bw'obusemba eri abantu abakulaba ku Celebrity Track. Obubaka bwange obusemba eri abaana njagala nnyo buweereza abaana, oba nsookere ku ba agenti abatwala abaana. Ba agenti abatwala abaana baneemulekerawo okulimba abaana kye bagenda okukola. Abaana abasinga abalimba nti agenda kukola mu nnyumba abantu bwe bati, naye ng'agenda kusangawo abantu nga bangi. Oluusi nga we bamugambye nti wagenda okukola si wewo, okitegeera. Ne bamugamba olina agenti biki olwedde wuuno n'abaana abantu be bano, n'atuuka n'agenda mu famire endala, okitegeera. Ekirala ba agenti boogereko ko n'abantu ba offices, abaana abo babeereko n'amasimu, kubanga ebiseera bisinga omwana abeera stark nga simu yeesobola okukola ki okumuyamba. Eyo essimu emalako omuntu stress. Omwana kasajja ku Facebook oba n'agendawo ku WhatsApp n'anyumyako ne banne, n'alaba kuba musingako ennaku aguma, okitegeera. N'akola n'agamba kaŋŋume ninaye ansinga. N'ekirala abaana abalimba ssente, mulekerawo okulimba abaana ssente mb'ogenda afuna emitwalo kakadde n'atuuka n'amu emitwalo 800. Era njira njo badde okola obadde ofuna? Mbadde nfuna emitwalo 9 banninyisa. Kuba nagenda nina okufuna emitwalo 85 ne banninyisa ne bampa 9. Olina kyokozeewo ko? Nina kyenkozeewo Alani. Nguzeewo poloti zange 2. Emu eri matu. Poloti 2? Kuba ze sirina mwana nti nyina gwe ngenda kuweerera nedda. Owaako ab'ewaka z'obawaddeko then endala n'engulamu poloti yange. Emu eri matu genda eri Kireka. Tonazimbamu? Sinazimbamu. Webale gula Kireka. Kireka walungi mu kibugabuga kumpi. Walungi naye si wanene nnyo, naye nti waliwo omwami yajja n'agamba mama wange nti kubanga mama wange alinawo amayumba, n'agamba Hajjati eno poloti eri wanene naye bagitunda bayagala ssente mangu nnyo. Ogigula mmeka? 3 ze bamma kwa katinitini kwongezaako. Kati mama n'agamba tugigule twongerezeeko ku gundi ku zino ezange tukolewo akakomera ne tugigula. Naye nga ekirala kyembadde njagala okugambako n'okukusa abaana. Bane balekerawo okukusa abaana bayise Kenya. Abaana bayite Kenya babonaabona. Alani buli mwana ayise Kenya ebiseera ebisinga abaana babonaabona ne basinga obbonaabona. Kati mpozi ne ku bantu bakozi bannange bakadaama, bannange bw'oba ogenza okukola manya ekikututte. Ekisooka togenda kusangayo nti ennyumba ntono ya ruumu 3. Nedda, ogenda kusanga ennyumba ya floor oba 2 oba 3 oba 4. Wafuna omukisa n'osanga nga muliwo 2. Weebaze Katonda. Bw'oba ng'oliwo wekka befriendinga nnyo omukazi. Bw'ogenda eyo mu Buwarabu banaye weesemberezenga nnyo omukazi. Abasajja tolina nsonga lwaki omwesembereza, kyova aba batta. Befriendinga nnyo omukazi naye kola ekikututte. Essimu tekwonoona. Totunuulira munno nti olw'okuba nti Halima abadde bulungi nange bwe nnina okubeera, okitegeera. Abaana bakiina nnyo ekyo. Nedda, tomanyi Halima Abawarabu banjawulo, okitegeera. Abawarabu banjawulo, ogenda kufuna nga si babi nnyo naye nga bayinamu obuze. Nze nfune nga balungi, okitegeera. Kati oyagala okubeera nga nze, nedda tekijja kusoboka kuba eri si wammwe. Ekisooka ove ne Uganda ng'okimanyi tosobola kukola bwa maidi wano Uganda kubanga sente zaawo ntono, ate era ne Uganda waliwo abantu abamu abaana abakola obwa maid, okitegeera. Naye nga bababonyabonya n'okusinga abaliwa eri. Kati bamanye ekyabatwala
abaana abamu bagenda ng'agenze mu mirembe bulungi nga yeeyagalidde n'atuuka eri n'atayagala kukola okitegeera nga yeefuula nti tayagala kukola okitegeera. Kale Halima bw'atyo bwe tubadde naye olunaku olwaleero and of course embeera ogiwulidde asobodde okuba nga alina byajjeeyo Jordan agambye asobodde okuba nga agula ploti 2 kyamaanyi naddala ku kintu ekiyitibwa omukyala nyongera okukubiriza abakyala nti si kibi kale okugenda n'okuba ekyeyo naye nga bwagambye gendera ku mulamu omutuufu namwe ababatwala bambi mugezeeko babuulira amazima bizinensi si mbi ey'okufunira abaana emirimu ebweru ne mugezeeko okubeera nga muli balambulukufu. Alan Cruz gemanya gamaka abaana mpozi nakikemu abaana bali ku kyeyo muyige okusevinga sente woba nga tolina akawunti kirungi nnyo ne weesiga omuntu like abantu tebeesigika naye funayo omuntu gw'ogamba nti ono mwesiga sente ezo abaana abasinga bazibajjako mu biyumba ababoosi ne beefuula ne bamuggyako sente musevinga sente n'emikwano gino gye tukola Alan kati nze mali n'emikwano gyange 5 nga tusevinga okitegeera naye nga tuziweereza hajjati mama wange ne tugamba tulina okugabana sente bweziti buli mwezi 5 wegiyitawo nga tugabana sente emikwano gye tukola ng'oli ku kyeyo tukola emikwano mingi Alan. Mama wabadde mwesigwa gy'oli? Mwesigwa mama wange mwesigwa ye from day one naye nga emikwano gye tukola emikwano egitugasa nti ogenda kwogera naye omugambe omanyi tukolewo akantu bwe kati tugambe tusuula mitwalo 10 oba 5 emyezi 5 gigweko muzigabane okitegeera oba na bineno abaana waliwo abaana lumu abeewola tuwa abantu abamu hard time ate ng'ekintu ekyo kiba kyangu okusolvinga nti musobola okukola akakantu wemukolawo akakantu k'okusevinga ssente zammwe nga muli 5 ogamba nti oli bw'afuna ekyetaago asobola ogamba bannange mu mpole eyo ku ssente mu kibiina nga temunnatuuka kusuula ne mugamba yongeramu bweziti okitegeera osobola okuteekamu bweziti ng'ozi. Kale ku Celebrity Track subscribing genda maaso n'okuba nga olikinga emboozi nnyingi ze tukuleetera ono wakusatu kwawo be twakaleetako emboozi endala ziri awo eya Florence weeri awo eya Steph Florence ye yafumita Omuwarabu okitegeera ono yamupa Empi waliwo Stella ye yafunamu okitegeera ye avuga n'emmotoka so bingi nnyo ebyapeninga mu nsi eyo naye ng'ate bw'omaliriza ng'olina ky'ofunyemu kiba kirungi nnyo experience kintu kirungi nnyo bulamu divorce ku kamera kwali bulungi nnyo Alan Cruz gemanya ku Facebook noonyaako Instagram bonsindikira message nkuddamu munfaloyinge ku Instagram official Alan Cruz oba onfuna bulungi nnyo Team Mama Brighton batumiddeko nnyo mwenna abaana ba Team Mama Brighton n'abasharinga video zino mu group ya Team Mama Brighton ya WhatsApp otherwise mugende ku page ya Mama Brighton skit zaffe empya zibeerayo nnyo okubanga ensonga zonna tuzitwalaganya Alan Cruz gemanya divorce ku kamera abaddeko bulungi nnyo ne graphics zo byonna nga bw'obirabaawo musibe bulungi mweraba. Celebrity Track. Subscribe.